Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، baganda baffe wamu ne bannyinaffe mwenna abafolowinga omusomo gwaffe guno ogw'okulongoosa n'okutukuza emyoyo gyaffe gisobole okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga mitukuvu era nga mirungi. Mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekyo nga kiwedde tutendereze wamu Allah subhanahu wa ta'ala, ffenna tugambe nti alhamdulillah, amatendo gonna malungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'ma fa min Allah. Buli kyengera kyonna kyobanga ofunye manyanga nti kivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala, era ogambe nti alhamdulillah wa bini'matihi tatimmu salihat. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo mwogerako era mmutendereza, era yakubiriza nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam mu bitundu ebiwerako mu Qur'an, fasabbih bihamdi rabbik, fasabbih bismi rabbik, wa hakadha n'ebirala bingi nnyo. Tendereza erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala al-azim omunene. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyalafuuba n'okubanga obusiraamu bututuukako nga busaasaana ensi eno yonna, ekitangaala nga kibuna buli wamu wonna. Nabbi yona sallallahu alaihi wasallama Mungu kwe yayisiza ekitangaala ekyo okubanga kibuna ensi. Tuli ku mulamwa ffenna gwe tumanyi obulungi ogw'okulongoosa n'okutukuza emyoyo gyaffe. Omwoyo bulijjo nkibagamba togulinaako control, togusobola era togumanyi. Quli ruuhu min amri rabbi, Allah yekka yennyinigo yagumanyi. Bw'abanga Allah yagumanyi, tuguddize nnyinigo subhanahu wa ta'ala nga tukola ebyo byayagala, nga tukola ebyo yatulagira tukole, gujja kutereera gunyume gube mulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga gwatunuulira era gwagenda otunuulira yawma alqiyama, nga bwatugamba mu suratu ash-shu'ara, illa man ata allaha biqalbin salim. Okujjako oyo alisinkana Allah n'omutima omulamu. Bannaye lwe lutalo lwe tulimu nga tugezaako okwejjukanya ibadat eziyinza okubeera nga zitereeza emitima gyaffe gibeere miramu, gisinkane Allah subhanahu wa ta'ala nga gyesiima, nga gyeyagala insha Allah ta'ala. Olwaleero ibaada gye tulina ya ibaada y'okusiiba, ibadatu sawm au ibadatu siyam. Okusiiba ze zimu ku ibaada Allah subhanahu wa ta'ala zatunuulira okubanga atereeza, atukuza emyoyo gyaffe. Era bwe muba mutunuulidde aya z'okusiiba
Qur'ani erongoosa mitima. Okusiiba la'allakum tattaqun, kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abanga abakkiriza mulaalikibwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo ababasookawo, naye ng'ekigendererwa mubeere nga mufuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'atugamba mu aya endala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, omwezi gwa Ramadani gwe gwassibwamu Qur'ani, ekigendererwa hudan linnas, kulungamya bantu, wa bayinatin min alhuda walfurqan, na kunnyonnyola bulungamu na kutegeera enjawulo wakati w'ekituufu n'ekikyamu. faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, kali yenna gwe gubanga gusanzeewo omwezi ogwo kirungi abeere ng'asiiba. Hatha fi Ramadan. Naye n'okusiiba okulala okwa sunna nakujja kulaba nga ekigendererwa ekikulu mu kusiiba kwonna okwa sunna n'okwa farad la'allakum tattaqun, kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate omutima omukyamu, omutima omwonoonefu tegusobola kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqat alqalbu salim, omutima omulamu gwe gwokka ogukyayinza okubeera nga gutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo baganda bange okusiiba al-imsak an ash-sharab wat-ta'am wa an ash-shahawat biniyatin khalisah باستشعار المعنى العظمى الذي شرع الإسلام لأجله وهو التقوى. okubeera nga olese ebyokulya, n'oleka ebyokunywa, n'oleka ebyobwagazi bwo omutima gwo bye gwagala gukole, n'obireka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, min tulu'i al-fajr paka emmambya nga efuddeyo, ila ghurubi ash-shams paka enjuba lwenaagwa, n'osiiba omusana gwonna nga byonna tolina kyokutteko, naye nga oyagala kusembera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Enjala neekuluma, ennyonta neekuluma, n'olaba kino n'okyegomba, naye n'okireka kubanga obeera osiibye. Baganda bange abakkiriza, i'lamu anna at-ta'ama wash-sharab ghidha'ani liljasad, okulya n'okunywa byebiriikirizo emibiri gyaffe. Era you can't survive, you can't live without food. Tosobola kubeerawo nga tolya, without drinks nga tonywa, byonna bikwetaagisa, naye n'obyeka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ng'ate nno waliwo kye tuliikiriza ekirala mu kubanga tetulidde, tetunywedde, tetukkusizza myoyo gyaffe na bye twagala, gwe mwoyo. Omwoyo guno buli lw'ogusiba ne gutalya ne gutanya ne gutafuna buli kyonna kye gwetaaga ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, obeera ogufunidde ekyokulya kyagwo. Eyo ennecha y'omutima y'omwoyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagutonda. Idhan aljasad baytun lirruh, omubiri guno gwe tulaba ye nnyumba y'omwoyo. Baytun ennyumba, warruhu sahibuhu wa sakinuhu, omwoyo gwe twogerako gwe gusula mu nnyumba eyo era gwe gwebakamu. Kaakati bw'obanga omwoyo ogulina gusula mu nnyumba gye bayita mubiri, awulidde, kyetaaga okubeera nga omwoyo ogwo nagwo oguwa emmere yaagwo, oguwa ebyokulya byagwo, ebyokunywa byagwo gutereere. Byakunywa ki? Kwe kusiiba ne ibadaati endala zonna ze tulabye. Kakube kusaala, olaba bw'oba osaala tolya, bw'oba osiibye tolya, awulidde. Lwaki? Kubanga olina omwoyo gw'oliikiriza ogutalya mmere eno
emmere eno eriibwa omuntu erabwako, waliwo emmere eyo yeekwese gy'olina okuliisa omwoyo gwo, yeeriwa al iman, okukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala, al ihsan, okweyisa obulungi ne Allah subhanahu wa ta'ala, al muraqaba, okwerinda noweekuuma amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. wa inna as-siyam min al-ibadati allati turaqibu fiha Allah subhanahu wa ta'ala. Okusiiba ze zimu ku ibaada zoweekuumiramu muzo Allah subhanahu wa ta'ala n'otamujeemera n'otakola byayagala. N'olwekyo emibiri gino bannange nga bwe tugifaako ennyo, tuffe ne ku myoyo gyaffe. Omutotomi omu yagamba, ya khadima aljismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu arribha mimma fihi khusranu aqbilu ala an-nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin-nafsi la bil-jasadi insani la hawla wala quwwata illa billah. Bannange, okubanga tuyitibwa abantu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, tetuyitibwa nnyo kuba nti tuli bantu abeweebwa ekitiibwa abagalwa ennyo olw'emibiri gino gye tuliikiriza. Wabula binnafsi, emitima gyaffe, okulabirira kwe tugirabirira, okuwaayo kwaffe kwe tuwaayo emyoyo gyaffe ne tugiwa Allah subhanahu wa ta'ala, olwo lwe tuyitibwa abantu. Naye bwe tufa ku mibiri gyokka, awo ate tujja kuba nga bisolo, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku bakuffaar, kubanga bo tebafaayo, oba ajeemedde Allah, oba akoze Allah byayagala, oba akoze byatayagala, tafaayo. Yafaayo ku kimu, ku kulya na kunywa, wahakadha. Era n'abafaananya ng'ebisolo, naga nti walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum, fi surati Muhammad aya 12. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti abakuffaaru abatakkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala, abatasinza Allah mu bwennyini bwako musinza, yatamatta'un, babeera kuno ku nsi nga beeyagala, ngayo biyagala bweyagazi, weekend netuuka n'agenda mu outing ne famire, wabayo ebijaguzo n'agenda, tafaayo. N'ekirala wayakuluuna, ne balya. Kweyagala na kulya nga bw'olabye ebisolo bwe birya. Wannaaru mathwan lahum, so nga ate omuliro bwe buddiro bwabwe. Naawe bw'oyagala okuba, naawe bw'otyo bw'oyagala okukola omutima gwo ogudibage obeere mu ebyo, kubanga omukkiriza omu atuuka n'okubuuza n'agamba, naye ffe tulyeyagalirako wa? Tuneeyagalako ddi? Munnange n'osukka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'obuuza wa w'olyeyagalirako, nkugamba nti insha Allah okweyagala gye kuli yawma al-qiyama. Isbir ala at-ta'a, gumiikiriza ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi, biidhnillah ojja kweyagala indama talqa Allah subhanahu wa ta'ala, bw'onaabanga osisinkanya Allah subhanahu wa ta'ala ng'akugamba nga bakugyamu omwoyo bagutwala, agambe nti ya ayyatuha nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akaseera ako nze naawe ffenna twagala akaseera ako. Baganda bange wamu ne bannyinaze, okusiiba, bw'oba oyagala okusiiba, kutukuza omwoyo gwo n'ogwange. Obulombolombo buno bubiri, gezaako nnyo okulaba nga obutuukiriza. Akasooka, an yakuna as-siyam imanan wa ihtisaba. Bw'obanga osiibye, beera ng'osiiba imanan, ng'okkiriza empeera Allah ze yategekera abasiibi nti naawe ogenda zifuna insha Allah. Imanan, ng'okkiriza nti okusiiba kuno fardun,
Allah ye yakulalika. Wala taj'aluhu 'ada, tojifuula mbeera abantu basiibye Ramadhani nange kansiba banakira batya nti sisiibye. Nze omwana wa Muhammad omulamba, nze omwana wa Seeko omulamba, nze omwana wa Haji omulamba. La akhil karim, la ukhtil karima, wabula tereza enniyayo, tereza omutima gwo ogambe nti asuumu ijabatan li da'wati llahi, nsiiba nga nyanukula okukola kwa Allah tabaraka wa ta'ala, nsiiba rajaan min thawabihi ta'ala, nga nsuubira empeera Allah gye yategekera abasiibye. Omanya ayitibwa Ibn al-Hajar bwe yali avunula hadithi eyo yagamba nti almuradu bil iman, yagamba nti al-i'tiqad bihaqqi fardiyati sawmihi wa bil ihtisab talabu thawabi min Allah ta'ala. Tafsirun jamil. Yagamba nti kukuba nti imanan, omuntu asiiba nga kukkiriza, akkiriza nti nno okusiiba kuno naddala okwa Ramadan tikwabwa tteeka. Kati weba sunna nogamba nti nsiiba wakuba manyi nti sunna nkola ya Nabi sallallahu alayhi wasallam, wa ihtisaba ate nensuubira empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sharutu eyo baganda bange kalombolombo ako buli omu azimbire kuko okubanga asiiba. Tosiiba nti baseeka batugamba tusiibe wano munnange. Zimbira ala hadha al-asas, zimbira ku kikola ekyo ogambe nti nze nzikiriza obwetteeka bw'okusiiba kuno, era nzikiriza oba sunna nzikiriza obwa sunna bwayo, ate nensuubira empeera mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Awo ojja kuba akalombolombo akasooka okakkiriza olwa hadithi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu yagamba Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu asiiba omwezi gwa Ramadan nga bukkiriza, akkiriza nti Allah yakiraalika, akkiriza nti Nabi sallallahu alayhi wasallam ye sunna ye, n'okukkiriza empeera Mungu ze yategekera abasiibi nti ojja zifuna insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa byonna byonna byakulembeza okukola. Bannange okusiiba kwonna ibaada, hatta n'okusiibulukuka nayo ibaada, era kkiriza nti buli emisana ojja kuba oli mu ibaada, ekiro ojja kuba oli mu ibaada. Ramadani yonna paka lwenaggwaako ojja kuba oli mu ibaada etagambika mpeera zaayo. Anti tunuulira okusiibulukuka, bonaaba osiibulukuse, okusiibulukuka okwo kwennyini nayo ibaada, singa oba oyanguyiriza okusiibulukuka. Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba mu hadithi ya Sahal ibn Sa'd, yagamba sallallahu alayhi wasallam la yazalu ummati bikhair au la yazalu nnaasu bikhair ma ajjalu lfitra. Abantu bagenda kusigala nga bafuna obulungi, nga bafuna empeera ezitagambika, ebbanga libanamala nga basiibulukuka mangu. N'olwekyo tolinda. Abamu munne baamalanga okusiibulukuka, basiibulukanga ne balinda ebiro ebimyufu ne biggwayo, n'alinda enzikiza neekwata, n'agamba kuno kwe kusiibuluka. Eyo wala. Wabula enjuba kasiteegwa bwe papa, immediately beera ng'osiibulukuka, era mu kusiibulukuka amangu okwo ojja kubeera nga okifunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Abi Huraira yagamba ti qala Allahu azza wa jalla, Allah yagamba mu hadithi al-Qudus, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Abaddu ba Allah bensinga okwagala beba abanguyiriza okusiibulukuka. Kyova olaba Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugaana okubeera nga nasuumu sawma al-wisal, okusiiba okw'okuyunga, okw'okugenderera. N'osiiba ekiro, n'osiiba emisana, n'osiiba ekiro, nga tosiibulukuka. Ekyo Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yakitugaana. Ibaada endala ate era nga yakiro nayo obudde buzibye, al-iftaaru ala tamrat,
n'osiibulukukira ku nteede, n'osiibulukukira ku ntende eziwoomerera, kubanga omubiri gwo guba gukendeezezza sukaali, guba tegulina sukaali, aba akendedde. Ennyonta, enjala bikendeeza sukaali mu mubiri gwo. Ate ng'entende erimu obuwoomerevu bungi nnyo, ate ng'entende y'emu ku mmere esinga okubeera nga nnungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yayogera hadithi eva ku Salman ibn Amir Addabi, Nabbi sallam yagamba idha aftara ahadukum falyaftir ala tamri, omuntu omu ku mmwe wabanga asiibulukuse kirungi asiibulukire nga ku ntende, fa innahu baraka, kubanga entende zirimu emikisa. Allahu akbar. Faman lam yajid falyaftir ala ma'in fa innahu tahur, oba tofunye entende siibulukukira ku mazzi, kubanga amazzi mayonjo matukuvu. Ebyo bibiri bwe biti. Entende zirimu okuwoomerera, amazzi gatukuza, gajja kutukuza omubiri gwo obeera bulungi biidhnihi taala. Eyo yonna ibaada gy'otambuliddemu, owulidde ng'oli mu kusinza Allah subhanahu wa taala. Emisana osiibye, ate ekiro osiibulukuse, ate osiibulukidde ku bintu ebirimu emikisa, ate ebintu ebitukuvu. Subhanallah, ma ajmala al-Islam. Obusiraamu bwaffe bulungi nnyo. Kyova olaba era tugamba baganda bange nti mina sunna okuba nti bw'oba osiibulukuse si kirungi ate omale kubwegera ti ate ogenda osaale magharibi. Nabbi yasiibulukiranga ku ntende 3 bwe ziti, 3 tamarat, 1 2 3, n'amazzi wahakadha, n'agenda n'ayimirizawo salatul maghrib. Laba ibaada ate endala ekoledde salatul maghribi. Noba ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala, bwe buba nga bwe bulamu bwo munnange, omutima gwo guli likely okubeera nga guba mulungi. Era mu kaseera ako kw'okusiibulukuka obeera ofuna essanyu muli. Osiibye enjala ekuluma, osiibye ennyonta ekuluma, naye bigenze, Allah bikumazeeko, ate lwaki tosanyuke? Ate n'ekyo ky'osuubira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala min athawab, empeera ziyategekera abasiibi yawma alqiyama, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والأجر العظيم هنا الجنة. الله يبتغكر empeera ennene n'empeera ennene kwe kubeera nti agenda kubayingiza ejjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu ab'okuyingira ejjana. Ibaada eyokusatu addu'aau inda al-iftar, osiibulukuka ate wali ng'osaba Allah. Bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, edduwaayo gy'osabye Mungu subhanahu wa ta'ala tagiddamu, ajanukula bwanukuzi n'oba nga weeyagala. Munnange raba omutima gw'olwo oguwagala, ogutukuza, ogwoza ne ibaada y'okusiibulukuka, ne ibaada y'okusaba, ne ibaada y'essola, ne ibaada endala ezikolebwawo nga tusiibulukuka, n'obeera ng'oli mu ssaako ya kusinza Allah emisana, ekiro. Subhanallah, ma ajmala siyam. Kale gwe omulamu ampuliriza ategeera olina obusobozi obukola ibaada eno, munnange gezaako okubeera nga tekuyitako, gezaako okugikola ng'okyali mulamu, ate onnafuna birwadde bikuziyiza kubeera ng'okola ibaada eno, osobole okwenyagira empeera ennene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akalombolombo akookubiri, bw'oba ng'osiibye, bw'oba oyagala omutima gwo gutereere gube mutukuvu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, al-ibti'ad ani al-ma'asi, gezaako okwewala ebijeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Weewala okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala ng'osiibye, weewala okujeemera Allah ng'omala ebiseera. Kamala ebiseera wano ka movie kano, kampulirize ka music kano,
era wenakamalirako ka movie kano ne kusibuluka kunaba kutuuse kamala ebiseera wano nga bwetunyumyamu naye nga ate muli mukugeya muli mukwogera ku gundi ne gundi munnange okusiibako ojja kubeera nga okwonoonye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi ya Abu Huraira, man lam yad'u qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa min Allahi haja min an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Omuntu yenna atalekeeyo bigambo bya bulimba, osiibye naye ng'ate olimba, munnaye tolina kyetaaga ewa Allah okubeera ng'oleka emmere yo n'ebyokunywa byo weeriire oba weenywere mu kifo ky'okusiiba ate ng'olimbye. Naye abamanyi bavunula hadithi eyo nga bwe mukiwulidde ne bagamba nti alaysa ma'anahu annahu yu'maru bi an yada'a siyamahu, tolagirwa kubeera ng'oleka kusiiba, wa innama ma'anahu at-tahdhir min qawli az-zur wa ma dhukir ma'ahu. Bakugaana kubeera nti weewala okwogera ebigambo eby'obulimba na buli kyonna ekyekuusa ku bulimba, kubanga buli lw'olimba oba buli lw'okola ezzambi wabaawo akatonda akaddugavu akagenda ku mwoyo gwo ne kaguddugaza. kalla bal raana ala qulubihim yani an-nuqtatu as-sawda, katonyezebwa ku mutima we pap kaddugavu. Awulidde, buli lw'okola ezzambi ate twagala kutukuza mwoyo, kati buli lw'onaalimba ate n'ogeya ate n'okola ki nga obuddugavu bweyongera omutima gwo munnange nga gufuneko ate nga lye twagala okubeera nga tujjako. N'olwekyo twewale okuba nga tukola amaasi, ebintu ebirimu okujeemera Allah tabaraka wa taala, olwo nno tusobole okutukuza emyoyo gyaffe mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Obuwufu bwe tugenda okuba nga tufuna mu kusiiba mu kutukuza emyoyo gyaffe bwe buno wammanga. Obufu obusooka tadribu nafsi ala kamali al-ubudiyya lillahi subhanahu wa taala. Munnange ojja kubanga ofunye obujjuvu bw'okuba nti olaze nti oli muddu wa Allah subhanahu wa taala, n'ogonda n'omusinza, enjala nekuluma ennyonta nekuluma ku lulwe tabaraka wa taala, kawonera akalaga nti oli muddu wa Allah subhanahu wa taala. Era oli mugonvu gyali, kubanga enjala si bye bintu byowemanyiiza bw'oyo noga nti nze enjala talina kyenkola. Gwani? Buli omu enjala emukola bubi, buli omu enjala emuyisa bubi, naye nekuluma ku lwa Allah subhanahu wa taala. Mazima ddala ojja kubanga omutima gwo gumanyizizza okuba nti muddu mugonvu mu maaso ga Allah waagwo subhanahu wa taala. Ate era ojja kubanga okuzizza almuraqaba walmuhasaba, okubeerawo ng'ofiiringa nti olina akuliko akulaba akufolowinga, owulidde, naye buli kimu n'okireka ku lulwe subhanahu wa taala. Allah ndaba, sijja kulimba, Allah awulira byenjogera, sijja kugeya, sijja kubba, sijja kukola, sijja kulya, sijja kunywa ku lwa Allah subhanahu wa taala. Kyova olaba Allah subhanahu wa taala ibaada eno ey'okusiiba mu kutukuza omwoyo yagyesigaliza. Ibaada ya mwoyo, tosobola kugiraba, teri ayinza giraba okuggyako Allah tabaraka wa taala. Era n'empeera yazyesigaliza jalla jalaalu, n'agamba nti kullu amali ibni adamu lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Emirimu gyonna gye tukola Allah yakidakako empeera. Ogenda kufuna mooti, ogenda kufuna kumi, ogenda kufuna okujjaho okusiiba. Mungu subhanahu wa ta'ala yakwesigaliza. Limadha? Liannahu ibada nafsiya, ibada ya mwoyo, ibada emanyiddwa wakati wo ne Allah wo subhanahu wa ta'ala. Tewali n'omu agimanyi. La yastawla alayhi riya wa sum'a,
toyinza kugamba si kyangu oli agambe nti nze enjala nze gwe mulaba nze enjala ennuma ku lwa Allah nze ennyonta ennuma ku lwa Allah subhanahu si kyangu so nga ate ebirala kyangu nze haja omulamba oyo yakola hijja abasajja tubawa zaka naye oba ssente bazikolamu ki nakyansanguza naye nze sinnaba kuwulirayo muntu yeewaanira mu njala kenjala yannumye nnyo sina tabbu na njala sinnaba muwulira kubanga ibaada ya mwoyo banna ekiyige nti mwoyo gwo gwokanika gwotereeza gubeere ni Allah waago subhanahu wa ta'ala. Innama khassa siyam liannahu laysa yadhharu min ibn adam bif'lihi, tewali mwana adamu amanya ibaada eyo ebeera etya oba etambula etya. Aye nno bwe kibanga bwe kityo omutima gwo uza era bw'owulirangamu obuzibu mu mutima gwo waliwo ekikendedde fafirri ila siyam, dduka osiibemuko, siibayo olusiibo olwa sunna, siibayo olw'emmande, siibayo olwokuna, ojja kulaba nga omutima gwo gufunye enjawulo mu mpangaala yaagwo, mu nkolagana yaagwo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri obuwufu bwe tufuna mu kusiiba taqwiyatu al-irada wa tadribi ala sabr. Omutima guno tuguyigiriza okwagala, guyigiriza okwagala Allah subhanahu wa ta'ala, ate ne gumanyiira obugumiikiriza. Kubanga gwe enjala ssebo okuluma oba nnyabo neekuluma naye n'oguma n'ogamba sigenda kulya, n'oguma sigenda kunywa, kiki ekyo ky'okanika bw'otyo mwoyo gwo gubeere nga gutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan fassawmu madrasatun, okusiiba ssomero, litawidi ala sabri, oba essomero mwe guyigira okubanga gufuna obugumiikiriza, ala thawrati al-infial aw al-ghadab ibtighaa mardati llah, oba oguyigiriza okugumiikiriza, oba oguyigiriza obutanyiiganyiiga nga gunoonya okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika jaa fi al-hadith, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga agamba ti omuntu bw'abanga asiibye oli najja n'amuvuma n'amutyoboola n'amukakkanya, tamuddizanga, tamuddangamu, amugaye nti inni mru'un saa'im, nze nno gw'oyogerako nasiibye sigenda kuddiza. Lwaki? Kubanga essomero lyalimu limuyigiriza okubeera nga abamugumiikiriza ku buli nsonga yonna, ku mbeera yonna. Leka sobola okugumiikiriza enjala, n'ogumiikiriza enjala n'ennyonta, ebintu ebyo biruma ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, n'ebirala osobola okubeera ng'ogumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Was-sabru huna عند تفسير مجاهد الصبر يعني الصوم. عند تفسير مجاهد تفسير يا مجاهد agamba nti sabru wano obugumiikiriza wano kugumiikiriza kusiiba, mweyambisa okusiiba n'okusaala mu kumala ensonga zammwe, mu kumala ebyetaago byammwe. Olina ekizibu oyagala Allah akikumalire, siiba osaale n'okusaala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukimala. N'agamba nti wa innaha lakabira, ebigambo ebyo bibiri byombi bizito, illa ala al-khashi'in, kujjaho ku bantu abagonvu abagondera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo sawm emitima gyaffe gisobole okugonda. Bannange tugonze emitima gyaffe nga tukyali balamu. Mu kabuli tewali kigenda tuwa mirembe, bukakkamu, butebenkevu
okujjawo nga Allah asinziira ku mbeera gye twalingako ku duniya, mu kukola emirimu emirungi, mu buzibu, mu mitawaana, mu kwerumya. Allah atusseeko obukakkamu mu kaburi insha Allahu taala. N'olwekyo banne mugumiikirize, abasiiba olusiibo olwa sunna musiibe, ne Ramadaani nayo yiino etuuse mwetegeke musiibe, ate mujagale. Tosiiba nga aada nti kali kyaffe tuli basiraamu tusiiba. Wabula zimbira ku ebyo bye mbagambye waggulu biidhnihi taala. Obuufu obwokusatu bwe tugenda okufuna mu kusiiba, atadrib ala mujahadati nafsi, okumanyiiza omutima guno okubanga guba munyiikivu mu kusinza Allah subhanahu wa taala. Omutima gwo ogumanyiiza okubanga gusinza Allah subhanahu wa taala, okubanga gwemenyera amateeka ga Allah subhanahu wa taala, kubanga okugulumya enjala n'ogusiibya enjala n'ogulumya ennyonta tolowooza nti omutima gubyagala, wabula oba ogumanyiiza ekintu kye gutaagala naye ng'ate kyekigenda okuguyamba. Tegwagala, teryagala kulumwa njala, teryagala kulumwa nnyonta, buli omu ayagala okuba nga olina kwolya, olidde, naye n'oleka ebyokulya, tadau taamaka wa sharabaka wa shahwatik lillahi taala, n'obireka ku lwa Allah we yakutonda. Munnange nkukakasa nti ogenda kufuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa taala, era weeyagale biidhnihi tabaraka wa taala. Era weeyagale kuno ku nsi, ate ne ku akhira ojja kubeera nga weeyagala. Bw'otunuulira kuno ku nsi, ebirwadde Allah byasinga otugezesa nabyo muno mu nsi biva wano mu lubuto. Naye olubuto luno buli lw'olulumya enjala n'oluwummuza, n'ebirwadde ebyo ebyandikulumbya nabyo bikendeera bikkako wansi, kubanga ekibireeta mmere ate teriimu. Kati olaba bw'ogenda okubeera omulamu, ate yawma alqiyama Allah subhanahu wa taala ate akuwa obulamu obusinga, kubanga wa inna daara al akhira lahiya alhayawan law kanu ya'lamun, obulamu bw'enkomerero bwe bulamu ddala singa abantu twali tumanyi. Ekigambo ekyokuna ekiri mu kusiiba, at-ta'rif biqadari an-ni'am, okumanya ekigero ky'ebyengera Allah kyabakuwadde. Ebiseera ebisinga Allah bw'awa omuntu ebyengera tasobola kumanya nti nno kino kyengera, amala kukimuggyako. tu'rafu an-ni'amu ba'da az-zawal, kimala kuvaako n'okitegeera. Naye kati enjala bw'emala okukulumako n'ennyonta n'ekulumako, ojja kumanya ekyengera ky'olimu ekyokuba nti ofuna ekyokulya n'ekyokunywa. Era omanye obwetaavu bwa miskiini, omwetaavu oyo akusaba ku muzikiti, oyo agamba nti munnange abaana basuze enjala, ojja kuba obitegeera. Kuba otegeera nti enjala bweti bweruma, ennyonta bweti bweruma, abantu bwe bati bebawangaala. Era kijja kukwanguira bw'oba olina ky'olina, oba olina kiro y'akawunga, kiro y'omuceere, kiro ya sukaali, ojja kwanguwa okuyamba omuntu oyo omwetaavu, kubanga kyayiseemu already naawe wakikumbyeko. Mu hadithi ya Ibn Abbas atunyumiza n'agamba nti kaana nabbi sallama ajwadu nnasi bilkhayri, nabbi yasinganga okuwaayo nnyo ebintu ebirungi mu kkubo lya yakunu fi ramadani hina yalqaahu Jibril, ate mu Ramadani yayitirizanga nnyo okuwaayo awo Jibril basoma naye Qur'an. N'olwekyo bannange bwe kibanga bwe kityo, lwaki tosiiba ng'oli mulamu? Sawa 12 tuli bulungi wano mu Uganda, omuntu omala sawa 12 n'osibulukuka.
ne baganda baffe mu nsi za Europe n'amala essaawa 18 n'amala essaawa 19 oba 2 ng'asiibye omwezi gwonna n'agukuba wali. Siiba ng'okyali mulamu ofuna empeera, siiba ng'okyalina amaanyi ofuna empeera, siiba ng'osobola ofuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nja kusembyayo hadith Abi Sa'id al-Khudri yagamba, Nabi sallallahu yagamba nti la yasuumu abdin, teri muddu yenna asiiba yawman fi sabilillah, olunaku lumu bwe luti mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu 'ani an-nar 70 kharifa. Olunaku lumu bwe luti lwosiibye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu agenda kwesambisa nalwo omuliro okumala emyaka 7. Emyaka 7. Subhanallah, lunaku lumu bwe luti. Kakati kiri kitanga wasiibye ennaku 3 omwezi mulamba, kiri kitanga wasiibye emyezi 2, emyaka 3, 4, 5, 10 nga Allah kiriza. N'olwekyo baganda bange tusiibe olusiibo lwa sunna nga faradha tennatuuka, lutumanyiize tuwe okweteekateeka okubeera nga tusiiba olusiiba luli olunene olw'omwezi gwa Ramadan al-Karim. Tusiibe olw'Emmande, tusiibe olw'Okuna, tusiibe 15, 13, 14 wahakadha n'ensiiba endala eza sunna, tusobole okutuuka mu mwezi gwa Ramadan nga tuli abantu abeetegese. Nja kusembyayo ekigambo nti tunaatera otuuka mu mwezi gwa Sha'ban. Mwezi gwa Sha'ban bye bimu ku bigambo era ebijja okutereeza emyoyo gyaffe, emitima gyaffe. Ogwo shaharul qurra, mwezi gwa basomi ba Qur'an. Buli yenna ayagala okusoma Qur'ani mu Ramadan, sooka ogisome wano mu Sha'ban. Soma Qur'ani olulimi olugimanyiire, omanyiire Ramadan egenda otuuka nga wamanyidde dda, ng'era olaba bwe tugisomye owulira bubi. N'okusiiba kuno kwengezaako okubagamba, siiba olusiibo olwa sunna mu nnaku za Sha'ban insha Allah. Ramadan egenda otuuka ng'oli mu bantu abamanyidde okusiiba biidhnihi tabaraka wa ta'ala. N'olw'ebigambo ebyo bwe tunaaba tutambudde bwe tutyo insha Allah n'okusingawo, emyoyo gyaffe gijja kutereera, gijja kuba mirungi, gijja kuba migonvu, gijja kutukula. Illa man ata Allah biqalbin salim, kujjako oyo alisiikana Allah n'omwoyo omugonvu era omulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala arugase n'ebigambo ebyo era atuteeke mu bantu abawuliza ebigambo ne batwala ebisinga okubeera nga birungi era nga bya mugaso. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.